Osibyo tiyeyo munafa kaseera kano kejini ka tukutuseka ripota yembera budo kuva mu kitongole ky'eggwanga ekifunanyizibwa ku byembeera z'obudde omwanjuze Mohamed Kituusa. Ekuba yatonye mu bitundu by'eruwero okusinziira kwa ripota ezifuniddwa. Wabula butuyongera okwekenneenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi olwaleero akiragira ddala nga empewo enkalu zikyagendera n'okukuntanga zifutuka mu ddungu ly'Obuwarabu okwolekera ensi yattu, so ng'ate n'ekinuuna mpewo nakyo kisimbidde ddala mu kagolomolo ke Mozambique nga kigezaako okunuuna empewo empeweevu ezandibadde zikuntanga zolekera ensi yattu. Olw'ensonga eyo tusuubira omusana okwemala bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wadde nga bibiri ku mbalama z'ennyanja na lubaale obutusuubira omusana okwakanga kukubakubamu. Wabula tusuubira embeera n'okukyuka mu katono mu biseera ebyolweggula era nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bisangibwa obukiikakkono otusuubira omusana okwema mulya ddala okujjako ebitundu ebiri mu Kabale ng'okibiriza odda ku nnyanja na lubaale obutusuubirawo omusana okwakanga gukubakubamu. N'olw'ensonga ekijja kuleeta temperatures ez'obwaggulu okutuuka ku diguli za 29 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala, so nga ate eri mu Karamoja tusuubira temperature okuva ku diguli 35 wabula eri musozi mu Kabale tusuubira temperature okuva ku diguli 26. Gweno munange nasuubira okutambulako mu bibuga ebimu ebisangibwa ku Ssemazinga Africa. Tusuubira omusana okwaka mu kibuga Nairobi okutuuka ku diguli 28 wabula mu bibuga nga Johannesburg, Luanda, Kigali ne Lagos obutusuubirawo Namutiko enkuba okutonyanga mulimu n'okubatuka kw'eggulu okujjako ne mu kibuga nga Khartoum nawo tusuubira omusana okwema okutuuka ku diguli 38. Bwe twekenneenya ku mbeera obudde nga tusobola okuba mu bibuga ebimu ebisangibwayo ebunaayira tusuubira omusana okwaka mu kibuga Dubai okutuuka ku diguli 26 so nga ate mu bibuga nga Tokyo ne New Delhi otusuubirawo olwandagirize. Wabula gwandagendako eri mu London otusuubira embeera y'obudde okubeera empeewo ddala kutuuka ku diguli 7. Kale munange newandibadde weeteekera embeera y'obuddeeyo olw'okwebala obungi okuvunga otuuseeyo. Sigala nga weerabira Star TV omunyenye y'eggwanga akuume.